yakanze television ni Saudi bankuba bantulugunya saba kunyamba omuntu yenna yonna obuyambi anyambe saba kunyamba ndi mu kyumba bamba ndi mu ndungu nyambe amafini omuntu yenna yonna obuyambi anyambe sobola okuva mu kiyumba naye saba kunyamba nkoye kulukidde obumu nkoye saba kunyamba. Kanama TV omukyala aba omuwala kadamu gwe mulaba mu kifaananyi bamuyita Namitala Rachel. Namitala Rachel ali mu nsi ye Saudi Arabia era nga agamba nti nno yakakolera emyaka 6 nga tasasulwa. Emyaka 6 tasasulwa, tamanyi oba kampani ekyamutunda oba tekyamutunda oba ali wansi wa kampani oba tali wansi wa kampani oba ofiisi yonna. Agamba nti yawambibwa n'atwalibwa mu ddungu gy'ali nga ali mu buwambe. Agamba yakamala emyaka 6 mu buddu. Agamba endabika ye yali nnungi, yali muwala munene oba mukazi munene naye akati yakogga nga bwe mulaba mu bifaananyi ebyo. Twasoose ne tulwaninga akantu ako ku Facebook, abantu bangi ne muvaayo ne mukola comments. Nabagamba ekintu kya video kasa tubeera tufunye video tugiteekayo nga bweri, then kisigalira eri alaba obutuufu bwazo oba n'okwemulugunya kwa video eyo. Mu comments ezimu ze twafunye mwabaddemu abawakanya ekintu, mulimu ababadde kasooke n'ababadde bakikkiriza, abakkiriza nti omuwala oyo ali mu buwambe, nti basobola okuwamba emyaka n'egisukka 6. Ne bawa ne example ey'omuwala oyo gwe baatulaga nga ali mu gundi alunda embuzi. Mumujjukira omuwala ndowooza mwaka nga gumu emabega baamutwalira naye yali mu ddungu ng'alunda embuzi. N'ekyenjawulo ku luno baali bakwata vidiyo ng'ayogera. N'agamba baamuwamba ali eyo, waliwo omusajja yali amukwata vidiyo kuba bannayuganda baagenda mu ddungu eyo kola ne basangayo oyo omuwala olwamala n'amukwata vidiyo. Ye yaliko ey'enjawulo, ekyali ekyenjawulo ku vidiyo. Kati abantu abalala katugambe abantu abo bakkiriza vidiyo eyo ne bagamba omuwala ono alabika ali mu bulumi n'endabika ye. Abalala ne muvaayo ne mugamba nti temwakkiriza vidiyo eno. Ekitalina buzibu kuba buli muntu alina right okujajinga ekintu engeri gy'akirabamu, ate buli muntu abeera mutuufu mu ngeri ye. Ne mugamba nti ogamba baakuwamba emyaka 6. Emyaka 6 egyo oli mu ddungu. Emyaka 6 abantu abatakulabirira ate ofuna otya essimu oba wifi kw'osobola okubeera ng'osukumira vidiyo ng'ezo? Ebibuuzo ng'ebyo Namitala yekka yasobola okubeera ng'abiddamu, naye ffe wano Kadama TV kye mutuweereza kye tuteekayo then ne mukidiscussingako. Wabaddewo debate y'amaanyi ku story ya Namitala eno ne vidiyo eyo gye babadde bakwata. N'agamba nti ogamba otya nti no baakusiba baakuteeka mu buwambe myaka 6 oli eyo ate n'olikodinga, ate kiraga nti olina mu nnyumba. Oli mu nnyumba ate ogamba oli mu buwambe. Kisigalira eri ku mulabi ne Namitala. Bwe tuddako emabega kyo kituufu gye waliyo abaana be bawamba ne bafa n'okufa ne tulema n'okuddamu okubeera nga tubamanyi. N'owulira omuntu nga yagamba nti muwala we yagenda e Dubai, yagenda Saudi Arabia, yagenda wa, tebaddangamu kumuwuliza. Gye bali abafa ne tutamanya. Be tumanyaako tuyinza ogamba be batono. Naye ng'abawala gye bali nga bafa ne tutamanya nako n'omulundi n'ogumu. Gw'olaba wano e Uganda kubamu plan nti olaba wano e Uganda omuntu asobola okufa. Abantu ne bamunoonya ne bamuva nako naye ng'omuntu yafa dda. Naye nga emmotoka oba emutomedde gy'amutomedde yabadde yibbye yagenzeeyo talina kiwandiiko n'ekimu ne bamuteeka mu ggwanika bagenda okulaba nga tewaliiko muntu awondera nga bamutwala mu limbo. So bwe kiba kisobola okubeera wano e Uganda naye kisobola okubeerayo. Muntu n'afa n'abulwako abantu be.
kati ng'ono omukyala bwe babeera ng'agamba nti bamuwamba emyaka 6 singa teyakoze vidiyo ddala ani abadde amanyi nti ng'akyaliyo. So vidiyo katugireke bwe tutyo nga bweri, abamu bagamba kituufu abalala bagamba si kituufu, myaka 6 ate weerikodinga ogamba oli mu ddungu ate tulaba eno ennyumba, osobola n'okufuna wifi, osobola okufuna ne data gw'oteeka ku ssimu. So bwe bityo ebintu bwe bibeera. Kadaama TV katuddemu tulabe ka vidiyo ke kano. Saudi bankuba bandulugunya tabakunya muntu yenna yonna obuyambi anyambe tabakunyamba ndi mu kyumba bambamba ndi mu ddungu anyambe amafiini muntu yenna yonna obuyambi anyambe sobola okuva mu kiyumba naye tabakunyamba nkoye ku olugendo lumu n'onkoye tabakunyamba.